Gowe simisa naye tali bulungi buli omwali n'ebizibu saagala gwolowooze kyoba biri ku ggwe wekka woli wanyiga naye wali wokya lwakuba sirika ebizibu ebiteetimba kyenyi omanya otya ebiri munda bizibu kwaninzanya program eno ebintu bizibu nze nasalirija okumanya bizibu nkujjukizaako emabega nti tubadde n'ebizibu oba bikyaliwo ddala ebya Evelyn Lago mwamulabako nga mulwadde anoonya obukadde bungi nnyo myonzi nga 25 olunaku olwaleero tubadde tuli awo nga tufuna akasimu k'omukulu Bakidaawo mumanyifu nnyo mukozi wa ku radio saidi eno promoting abayimbi tumulabyeko nga mugozi ku mikolo egy'enjawulo ate nga kikuba bulungi nnyo abaana baliyo ne bamwesimisa oli agamba ze mpuyanja kubeera nga Baki akikoza atya oba abikola atya nebiringa ebyo naye n'olunaku lwayo kitewunyisiza nnyo nga kasimu ketufunye kigambibwa nti munnange nasalira nge nafuna ebizibu byange okimanyi kino Bakidaawo yasinga ekyapa ky'ettaka mu banka asobola okubanga afuna ssente ezimubbulula okulaba nti addawo mbeera ya covid yabadde nzibu nnyo buli muntu temulese kyekimu bintu bingi nnyo bikyuse kale no kimanye kinego wesimisa naye tali bulungi tugenda mu nyumba eno oba wano wetutuuse tukimanyi kino waali kubanga we yatugambye okumusanga abeeko ate emboozi jakolaki gyatunyumiza oyongera okutegeera nti nebintu si byangu nego wesimisa naye ayina ebizibu bye kale neyungako ate tulabe omukulu ono yes Mwami Baki oba mulala yeye gwe ate omuntu walaba maisika nagamba nange yono abaye ne fresh jajja bamulese muntu mulala sokojjako bakulabe buterevu program ebintu bizibu yono nga mbagambye yasinga ebibyo byonna mu bank kale mudeyo ne mumwesimisa nga akola emikolo ne mugamba yozayodde nzibu kakati no ke kaseera okulaba omwami ono nze Bakidaawo ayongera okutunyonyola embeera nga bwe mutambuza mu kaseera ke tumanyi naffe nti namwe abali ebintu byakyuka naye bano betwesimisa betulaba ku TV betulira ku zi radios ababeera n'abayimbi embeera ddala ebadde etya tuvaako nga wekutegezeza munaye nga tutandika tuyingidde wano eno okusekana omwami Bakidaawo nze nno mmanyirira mwami Bakidaawo simanyi muba muzeeyi Bakidaawo byo bityo kakati agenda kuba atweyanjulira omutunuliro gamba tuze we bazaalira we balongoseza abakyala waliwo ddwaliro kiki sente ze bakuwa mu banka wazimbye eddwaliro kiki kwagamba tetunakitegeera bulungi nnyo kale no akazindalo kagenda kugenda eri ewuwo tweyanjulire abantu bakutegeere bulungi sebo omanye akazindalo nga tekannajja abantu batambula n'endwadde zaffe ate ffe batuyigiriza nti naawe kennyini kati nange era tonneesiganga kiri awo kati nno kongere bongezi era tolowooze nti gwe wakagulira wano kubanga okugula kwanjawulo sinnatandika kati awo ngenda kukola ng'omukulembeze w'eggwanga bw'aba agenda okwogera eri abantu ajjako masiki kakati nyinza okuba luli mbadde neesabise nnyo nga ntiisa n'abantu nabayinza okuba balowooza nti nze omu kubalongoosa gundi n'ebirongosibwa biba bingi era babaawo n'amasowaani nga bagalongoosa emboozi egende mu maaso mwami bakujja soka manya gwa matuufu gwani nze Sendagire Joseph neddira Nvuma Akabiro kati Nvuma kyova olaba nga ndi wanjawulo nnyo mu bantu mu byenjawulo byenkola banne bantendereza nva mu bika bibiri byonna nga byogerwako mu bitabo ebitukuvu nva mu kika ky'Envuma ffe bazzukulu ba Kyaddondo e Kawempe era ne mu bitabo ebitukuvu bagamba nti baabo abaana b'Envuma
envuma baali boogera kuffe bazzukulu bakyadondekawe kakati ate mu kuyonka kwange nayonka ku mukadde Emirina Nabikoni muzzukulu wa Lwomwa yeddira ndiga embaale mpami mpigi mawokota gye basibuka akati n'ekika ekyendiga bakyogerako ne baga nti kaaka akaliga ka Katonda kaaka akajjayo ebibyensi beesiimye abayitiddwa ku mbaga entukuvu ey'akaliga kati kiba kizibu nnyo okusanga nga ow'envuma yazaalibwa ow'endiga oba ow'endiga nga yazaala ow'envuma nga ebika ebyombi ebyo byogerwako mu bitabo ebitukuvu kitegeeza ndi wa njawulo era ozzeewo omuntu ow'enjawulo abantu munewo banyumira nnyo babeerayo nga bakogerako bakiddaawo omutegedde bulungi nnyo amanya g'amatuufu agababuulidde omuntu yanetaaze okumanya nga weekugambye yambadde bulungi bwenti bwembeera olabika bulungi nze kuva dda ndabika bulungi nteekateeka ya Mukama omanyi n'okwewaana kakati ensi we kyetamanyi gwolowooza waliwo atayagala kwewaana olaba n'omwavu naye asobola okwewanira mu bwavu bwe naga olabye abagagga maama baabo batuyiseeko n'emmotoka kati yaba yekkaatiriza nti yewaanidde mu bwavu kati nzaawe kyekinkozanga anaafa enkya kubanga ne bayibuli egamba nti kolerera ensi ng'ataligivaako okolerera eggulu ng'anaafa enkya kati nze nkolerera eggulu n'ensi okulaba nga buli kimu nkifuna Katonda ekyanteekesaamu mu bulamu bw'ensi eno naye okuba kuteekayo ettaka mu banka naye okuba kutunda kyoteekayo ekyettaka nga mukyesibyeko nnyo kubanga kakati ekisooka kya byonna nze lwaki nasingako eryange mu banka nsobole okutandika embeera endala embeera etukubye naddala ffe bannabitone buli eyali alowooza nti ndya ku kitone kyange nze Katonda bwe yali antonda yanteekamu ekintu ekirala osanga kyataawa balala kyekitone kyennina nga bannabitone abalala abayimbi abazanya komedi bannakatemba abasambi b'omupiira abaddusi b'emisinde buli omu Katonda bwe yali amuteekateeka alina kye yamuteekamu abamu tebabyevumbuddeemu abalala twabyevumbulamu kati bwe twamala obyevumbulamu nti ndi kino tugezezaako nnyo okulaba ngaekyo kituli tukyeyongera okukyongerayo kikulaakulanya naye covid bwe yajja tewali gwe yasanga yeetegese abantu twabatunulira nnyo twatunulira abayimbi netunya abakomedi badakatemba n'ebiringa ebyo naye mulimu n'abantu abalala nti bagwa mu kkowa eryo nga nabo oba oliawo nti ebintu byatabuka abantu badewo nebabuuza ne bagamba naye nedda bakigo twalaba ennyo waneeno mu mikolo wadde nadde eri bano tebatereka sente baziteekawo anti sente buli alowooza nti olina gitereka gwe mwavu abakulembedde mubaavu era buli akwata ku sente n'azikubako bwati nga tezikola oyo manya mwavu nnyo kati nze abantu bayinza okuntunulira nga bakiddaawo omwogezi w'oku mikolo naye nga tebamanya ate mugugu mulala gwenina ng'ate sigwetise nti guva mu nze nga bakiddaawo wabula nga neetisa omugugu gw'ensi kubanga n'ekyo kyennoonya okufuula abantu mu nsi Mukama yakinteekamu kati covid yagenda okujja nga nina abayimbi abato abalina ebitone ebirungi mu bayimbi abo nali mbategekedde ennyumba eno gy'olaba mwe nali mbatadde nga mwe babeera mwalimu abayimbi kumpi 8 nga ntandise okukola ennyimba zaabwe ezigenda obafuula ab'ettutumu mu nsi era ennyimba 3 zennina zetwali twakamaliriza vidiyo mwezi gw'okubiri nali ngendo zita mwezi gw'okuna covid we yatukolaki we yatukubira nenzisiba kubanga nali simanyi nteekateeka ki covid gyatuzzaamu era yeeno akati ebbanga eryo nze tugenda okuyingira ate mu covid omanyi nze ndi promota mu bayimbi abato nembafuula ab'amaanyi ate ndi promota omutegesi w'ebivulu nti mbadde musajja mutegesi wa bivulu nga mpita mu Jovi Events nentegeka ebivulu kakati ekivulu tosobola kitegeka ng'ebula omwezi gumu kiba kyakukusala ebivulu byonna tubiteekateeka emabega okumala emyezi ng'ena ng'oli ku kivulu kimu genda obukinga ekifo genda okole banners kola posters laba abayimbi abagenda kikuyimbiramu naye buli kyogenda okukola
osasula sente ezo nezigenda ne bwoba ogenze ku bookinga venue era osasula sente nezigenda kati nze covid president agenda okulangirira nti buli kimu kiggalewo nayina sente empitirivu ze nali ntegeseza Easter ne Easter Monday nga ntegese Rema fresh jajja abazeyi b'ebama n'abayimbi abalala ab'amaanyi nga ntegese ku Sibyangwe Nateete ne ku Leisure Park Entebbe ku Easter Monday ebyo byonna nze bagenda okuggalawo eyalina miliyoni zange ezikola omulimu ogwo nga nina emitwalo 3.6 mu nsawo kati ebinusu tebyaliko kati tunuulira omuntu eyalina sente ne sente mumazo ziteeka mu bizinesi gyolowooza nti egenda kukola ate neggalwawo omulundi gumu olina ttiimu y'abayimbi ewera boyina okuliisa bonywesa bolabirira bopromotinga mu nnyimba zaabwe olina n'amakaago olina n'abalala baganda bo ne baani abakugenderako era bootambulizaako obulamu nasooka kulwala bwe nalwala Katonda nannyamba mumusujja gwe bakugamba ng'olinayo miliyoni nga 8 kigenze mu kutegeka eshows ne bakugamba nti baggaddewo nga kwezo kuliko n'ez'amabanja miliyoni zingana nga gomaindi bwe nakola show y'egindi nga nsasula bwe nagattako ey'egindi ge magoba gange ate ge ngenda okuzza mu bayimbi bano abato nabo batutumuke bafuuke ab'amaanyi mu ggwanga kati awo weewazanya abantu nti bonna kyatukubira wamu abasuubuzi abalimi abafumbi abatransporti abaki naye ate waliwo bamalaya kyabakuba bagenda batusibira ewaka omusajja nga mukyatambula amanya naye era bamalaya tebaba namasimu g'abakasitoma abaabwe bakasitoma nga batambula kubanze nagiranga nenkubirako abaali bambuukiriza ku mikolo nembaga abange omukolo gwo kale tegikyabeerawo naye gwo gwaddi nti katulindeko mu maaso awo era bagira nitudingana kati badde mmanyi nti ne malaaya asobola okukola ekintu bambi nabo bafunamu akaseera akazibu waneeno walinga nga bantu tebatambula baali bulaka kyeyava atabuka ennyo okutusinga tokiraba yewe yatabukira ezize ne bazimuweerawo naye ffe bapromota batujjusisa fayiro mu mwezi gwa 6 pakakati twali tuzirabyeko nze abaga nti Uganda enyuma nze nakikyusa dda Uganda ekaabya bw'ojjukiramu Uganda n'olaba ebizibu n'abafunamu bwe babifunamu bo okaaba mu mutima noga banzijusisa fayiro buli yafiirwa promota logota naakola kino nendeeta buli risiiti yonna ez'abayimbi ez'ebifo buli kimu nenkiteekako naguno ogujwa batugambako abo mu Desemba nga agenda kuggwako nti katusooke tuweeko bapromoters abato be bali mu miliyoni 215 abo baali bategese ndowooza bukaliyoki kati nabo baba promoters akati fe abalala babalamu babajjo babitekisi babakidde awo ffe ne batugaa nti amwe bapromoters abanene mwe mugenda okuddako okufuna sente zammwe kubeeza mmwe nnyingi okusinga kuzaabaliwa netugamba kale ekyo kiwedde netandika okuteekateeka neŋŋamba enswa bwekyusa amaaso nga naawe owenvuba okola ki okyusaamu munnange mwoyo alina byakolanga byanjawulo mba ndi awo ndika nemotoka tebakyatukkiriza kutambula abamu abatafuna stickers stickers olowooza baziwanga bameka ku radio mwewammwe yonna ku tv bagiwa batubalirangako nabyo bubalizi kakati nga bagamba eno ya programs director eno ya head of news department eno ya wa finance okakkananga ba presenters temufunye kakati mba ndi waka ne mama wange olwalwadde agenze ku kitanda bamututte ku kitanda nengamba mama wange tasobola kufanga simulabyeko nve wange gayaza nkwata kase wajjuba ka mutabani wange akagaali nkavuga ngenda wanno kachiri ekachiri kati nga nina okuyita nve gayaze wange nzije kasangati nteme mpaka matugga ntemere matugga kiryagonja mpite ngwe wakiso mvuge wakiso
ndege Kachiri ku kagaali ako akati teberezaamu essaawa y'akagaali nange omuntu okutambula bakiddeawo gwe bamanyi bansanga bambuuza mu nsawo yange nonnamu omutwalo gumu n'ekitundu gwange egiri 36 twagigabana n'abayimbi nga covid atandika kisinga 3 ninamu ogumu ekitundu ate nali newoze na ku muntu emitwalo 2 ngene ndabe maama ndekeddeko abawaka emmere n'akagaali ndowoozaamu okufa ka mutabani wange wali ojako kubanga benasaba okulaba nga bwali myaka 3 omusajja omukulu nakange akubo wange yali akavuga yali wa 10 akawanvu wangu naye waliwo wempambuyiriza entebe nembanga nze nnyiniko naye nga bwe kaba kagira nsimba busimbi bagulu nti era nga ndi ka mwana akati nvuga olugendo lwange ndowooza lwalimu omukisa gwe nasooka okusanga mukwano gwange naye namusangako piki alina ekibanda ky'emmotoka yazitunda bamuyita Merina Enterprises kakati nga mugamba nga nsanga nga piki yagikyusiza muri enfuufu enkubyeko olwo akataka ako okuva egundi ekasangati ngenda okuguka mu kiti kati kyava ngamba kalungi nanga pakidaawo nensiba kagaali olagagwa konze munange embeera eri mu ggwanga gwe togiraba maama wange ali ku kitanda ate njagala kutuukayo wakiri mulabeko kubanga kati abantu n'enfa gye bafaamu tetugitegeera n'ambulensi gye nasindika okugenda omukima n'okummanja bakyamanja nangamba nakwata emitwalo 5 n'agimpa nyongedde kugumu ekitundu siwezeza omukaaga ekitundu nanvuga kagaali mba nziguka ematugga nga nsanga mukwano gwange omulala bamita Ssennyonjo omusuubuzi wa kasooli nagamba ngodduga ddolaga bwa nga mugangenda kulaba mama wange mulwadde nagamba kankuwa emitwalo 5 ogitwalire maama siweze 10 kakati nga nvuga akagaali mba nakakwata eriva ematugga okudde Wakiso emmotoka dabo kabini yasibiranga eri wansi nekomawo naga sigwe bakiddawo kunze yenze ng'obutubaze kukola oluyimba lwa coronavirus Shijajja ne Pretty Namutebi ne Deborah Kandi ne Square Mailo akati bwe twamala odukola kati ye yali aluyina nga yalumuweereza weebwerwe balimu ne mukyala we mu dabo kabini baŋŋamba linda kusigwa oyimba bino nabano anga ng'okikola otya nga banyumirwa nnyo nga mbuulira emikolo gyandabyeko nga mbuuza olagawa kati lwakuba ye yali adda gyenva naye yali ayagala kunteekako anvuge akati bamugamba ngenda Kachiri maama wange mulwadde emmotoka zange nzireseewo obumotoka bwange mu lujja sirina bwe mbutambuza nga nvuga nga ŋŋamba bwoba ogenda kulaba mukadde nga mulwadde nze emitwalo gyange 10 giigino olwo siwezeza abiri mpezeza 21 n'ekitundu nanvuga akagaali nayagala okuddamu okuvuga akagaali buli lunaku kuba nalaba nti kinkolera era kati nkirowoozaako nenaalina ebbanja lyennina bwe naabanga eri nkaluubiriza nga bamanja bantadde ku bunkenke nga nvuga akagaali osangako abasatu bwe bakolera omukolo buli omu nakuwayo 5 nosasula kuwa ebbanja kati nga nvuga akagaali mba ngenda okugguka ewakiso waliwo olusozi bayitayo kasengejja ewa kasenge ewakamanya nga ninnyalinya olusozi olwo luwanvu akagaali nkakulula tekakyagenda nkasindika nako kansindika akati nantuukaya olusozi mba ndumalako nga pikapu endala eva eno katawonesi nga kapakinga muzeeyo olagawa nze nakataka kankubya enviiri mu nnyindo buli wamu waddugadde akafuufu gambagamba ngenda Kachiri ng'okyali wala konze nja kutuuka kati nze amaanyi g'okuvuga eggaali nali
nkyali ku ndowooza yange eri edda mu myaka gye navubukiramu navuga eggaali z'empaka era eggaali ze nasinga okuwangula nga nze nnamba emu eggaali nina 2 mu kyalo nazirekayo tolinayo nze nawangula ebirabo bingi nnyo mu magaali g'empaka kati nga neekakasa nti simanyi nti emyaka giyiseewo ngenda okuwulira nga akatebe kano ke natuddeko kyekankoze muno mu bisambi ku kabina nga buli wensanga akadidira sinabbuka wakiso akati ngansooka mbonabonaawo omusajja ngaba yatikkane nakati emabega yalinayo ebitundu bya nakati nga ngakwata akagaliko wakiddawo kutuusa ewakiso ngandeeta kati ewakiso ndowooza yeyajja nze eri mabega nsalamiwojjolo nanfuufu bo bali mumaaso ne mukyala we oba baali bava mu kyalo kyawanabo kati ndowooza yagenda anyumiza mukyala we nti oyo nogolaba yebakiddeawo kakati ngenda kutuuka ewakiso ngaekisa kibakutte naye bakiddeawo olagawe watuufu konze ngenda kakiri akiri katukutuuseeko enamusera atibo baali badda Kampala obanvuga ku mmotoka nga bateeka enamusera naŋŋamba kati nno luno olugendo lugenze kakati nvuga waliwo road block essaawa obugaali olwo babukomya oba 8 oba 9 ne pikipiki abasirikale beewa olugezigezi luyitirivu ku nguudo akaseera ako akati kyekyasinga okunyiza mu covid yenna neŋŋamba nteeka okukyusa embeera ntuuka ku basirikale oli teyaŋŋamba nako nti paakinga tukubuuze bye tukubuuza olagawa obudde bwayiseewo dda kagaali kantawanyiza kammenyemenye dda nvuga ngaava kabaŋŋamba babukutte nno bungi obugaali buli awo nga bankwatirawo nga ngenda okutuuka ku kyemmende bataddewo road block enkambwe nga bankwata amayembe kwakwa eggaali obudde bwazo bwaweddeko dda ekintu ekyo kyankosa nnyo ku kyamaama wange mulwadde nnyo ali ku kitanda abe wange mbalekedde 15,000 nze omuntu abadde yekolera emirimu gyange ebyokusabiriza n'okwegayirira sibimanyi nnyo mu nsi kyenva ngamba omusirikale omunemugaa naye mukulu kyenva otegeera kyendiko ggwe n'ebyambalo ggwe byoyambadde byebikufuula omusirikale naye nze kati ekindi ku mutima naye bangamba kutuga nkutugirawo omusirikale nantunira nga ogambye eki nemugamba naye bangamba nti kati nkutuga nga sina gwe nebuzizaako nemunkuba nemunzita kuba ngenda kulaba mama wange mulwadde navuze akagaali nva gayaza neseewo motoka zange 2 golowooza nze nimusirwa okutuuka ku kino akagaali maze emyaka 15 oba 2 sikavuga kansabudde nsumuludde empale angaye walaze nanjagala omulaga we kansabudde eriyo nipankirako kati omutima obusungu ne bukka mangu omutima ne gumpeereza nti oyina mukwano gwo gwewakolera omukolo mu poliisi omukulu nenkwata essimu yange nemunoonya bamuyita Dennis Namuwoza deputy commander Kampala Metropolitan namukubira naye munange mbadde ngenda okulaba maama ne bankola bwe bati wano we nagamba mumpe naye nayogera naye nebanga kale genda nga mpulira navuga awakagaali naye akasozi akasinga okuntawanya mu bwongo bwange bakayitako ekagala ng'olinnyalinnya ogenda ogw'ekikubampanga wali kulidde ebukalango ako nagamba kankalinnye n'eggaali nenkalinnye ogwasooka nenkakoma ku kwota yaako nenjivaako nenkulula omutima oladamu nga mpulira amagulu tegakyasituka nenkaddako eggaali yali ekubye ngenda okutuuka eka kiri mu ddwaliro nga maama wange embeera gyali musinnungi omutima ne gunkuba nnyo naye naguma olw'abanywanyi bange bano sente zebampa muki nga nkwatako 2 nga ngawa eddwaliro nga tulinda okuwona kwe nnaku nga 2-3 mukama n'atusaasira ne batusiibula tuba tuzzeeyo waka ebusujja ewa maama essimu neevuga bwewagenda tewakoma eggaali gye navuga nga gosobola oyinza okuddamu okukosa amagwa g'akatebe kali
ngamba ababaka muninde wiiki ejja embeera gyendimu era akagaali banvugira kavugire emmotoka y'omulimu yeyankima mwami maleki wanuka yeyankima ebusujja kakati nga tuddeeka tuba tukyali awo enkeera waalo omusajja nankubira essimu nangamba alo ono emuzeyi bakiddaako nze yenze njagala mwakoze oluyimba nze ndi eno mubende ekalakita zammwe nanyumiddwa nnyo oluyimba lwe mwakoze ne bafresh jjajja olwa korona ddala amazima ga katonda mwakoze oluyimba okusinga kuzaabalala nemugamba essebo webale kusiima nagamba naye nze nkola byakunywa njagala onkolereyo akalango nemuga akalango ki nga mpuliranga ebyokusaaga namuga akalango ki atwogere sente ze twamaliriza ngagamba kankusindikireko akakadde mba nkyagira bwe nti tamanyi simumanyi era bwe natiira abantu nga katonda abaliko ngaesente akakadde katonyeeko nga nsooka nsindikako ewaka sipiidi nga sinnakubira nno nabe ngenda kuteeka mu kalango nasindikirako ewaka nalina n'abaana bange wano abayimbi nga tukyatoba nabo mbasindikidde ezakawunga ez'amanda ez'ebijanjaalo kati bambi bwe bawulira nti maama mulwadde nali ndi awo batambuza bigere okuva wano erungujja mpaka Lusujja Square Mailo ne tiimu ya Jovi Dancers yonna ng'olwo ne kano katabani kalala ke nalina akangenda ka Spider Rock kakyaliwo ne bajja ne batulaba eyo gye twava naye bwe twali ebusujja nze korona ono namuyigamu ebintu bingi nze nali naddayo buzi abantu bayinza okuba beerabira ensi eno tuyinza okuba ffenna twafa omulundi awo kati nga tuli mu ttuluba ey'okulwana okuddamu okuzuukira kakati nze korona namutwala nga nzizeyo mu ssomero obwongo netandika obukubako kiki omuntu kyasobola okukola nga takikola nga embeera eno bwejja nemutomera asobola okugwa bwati kubanga ndaba emikolo giyimiridde nina sawundi yange eya Jovi Sounds ebyuma ebikola mu mikolo byenkozesa biyimiridde okuyimba mwembadde tadde sente ba fresh jjajja abadde bagenda ku Lwomukaaga ku Saturday ku Sunday ne bakola sente mu mikolo mu kwanjula mu mbaga ne shows nga weziri biyimiridde kyokka omumwa gwo teguyimiriza kulya kakati awo nempulaninga era naveeyo ngaabo Square Mailo mugambi nti nina byengenda okutandika ebirala nga ndaba emmotoka z'emigaati zimpitako zitunda emigaati eza bagiya zitunda neŋŋamba ate nga buli waka buli lunaku muyina era okulya emigaati newankubadde musiiba waka era we musula kakati nalowooza nnyo ku bintu ebiriibwa n'ebinywebwa kyomusajja oyo kyemwebazaamu gwe nakolera akalango bwe mmala okukola akalango ke akaalakala maanyi ddala akatwala katandika omukolera wayita emyezi ng'ebiri nga jambuulirako nga naye bakiddawo mpadde amagezi mangi mu kutunda ekintu kyange kino nange njagala nkuweeyo amagezi gwe gotannafuna siina nno sente yampa amagezi ate amagezi getaaga sente nakati kyava ngamba nedda olina ekintu kyosobola okukola kubanga kati nze nkola alakala nkolera eyo soloti wawa naye natandika nkola nnyo nga nkolera na mukiveera nentandika okusiika amandaazi nga siikira waka naye nga siba mu buveera ne bagatambuza naye nga nekuba bwetonya tetukola naye gwe oli musajja muyiiya oli mugezi nemikolo bakwekakasa ebisinga gwobiyiiyiza n'abaana engeri gyopromotingamu kitegeeza olina obwongo obulala bwotanaggulira katonda kitone kyakuyinamu ekirala kinva mugamba kitone ki naŋŋamba kola peeka eri otandika emigaati gisiikira ogikolera awaka nempulaninga neŋŋamba kati wano emigaati nagenda okubalamu ngaokukola emigaati ewaka netagisa emmotoka egenda ogitambuza netagisaamu abagenda ogitunda netagisa okuzimba nagenda okubala bekeeri nga kabekeeri kotandikirako nga gwe omuyiga akasobola okuliisa eggombolola emu ngaotekeddwa okuba ne miliyoni 6 oba 7 okola emigaati obwongo nenziramu nembutakula nemugamba naye emigaati nga ginnemye siina wadde 10 naŋŋamba tewali agenda kuwa sente olwo essuubi lindi mu bifayiro biri
byennajusa byennateekayo sente zijja abo batugambye abaali batuvugirako ekintu tugenze wajje no sale yabagambye tugenda bawa sente abatandika ebirala mu bitandike kuba okuyimba n'okuzanya katemba wamwe temumanyi webinaddira nga ngamba kasita abakulu boogedde nansooka ŋŋuma ngenda okulaba weŋŋumidde nga tewali akati obwongo bujja omusajja nga ngamba jangu brandingire emmotoka zange zenaguze ku bondi nga ngenda branding emmotoka ze biki nampayo akasente era kekatulabiridde nnyo mu covid season eno kakati nagenda okulaba nangamba kati bwe kiba byonna biganye tandikawo ekintu kiri bwoba wakibala n'okitya noonyayo entandikwa gy'otandikamu ne mugamba naye nina ennyumba y'abaana mwensuza abayimbi sisobola kutandikirawo ekintu bwekiti ne bwekiti nangamba atandise aba atandise akati nagenda okujja awo n'emikolo gitandise okudda ddamu bwe bampaayo ka deposit nga nziruka ngangula ekyetaagisa wano ngangula obutebe buno ngangula obumeeza buno nga bwobulaba ngangula nyumba nga ngikyusa ng'abaana amagambo enna kati mbagala mu kisenge kimu nsooke nnoonye bwe nteekateeka kakati okukakkananga bonna abaana mbajjewo mu nnyumba eno bapangise ennyumba endala eno kati efuuse bizinesi ya mirimu akati nagenda okukola okunoonyereza ennyumba China lwaki bagaggawadde ennyo n'abajapaani nze gye situukanga naye nga waliwo abatuuka mu China ne Japan ne batakoppayo bwongo ng'abachina n'abajapaani abasinga tebazimba bifactory binene nnyo ebinene biba byabagagga abasinga bakolera mu maki mu mayumba gaabwe addira garaji ng'eyo nga gwe mulimu oba atadde mu byalaani n'abissaawo n'afulumya engoye wano naye ng'omusolo gwa gavumenti nagwo akola ki agwa ne ngamba banange nti banamanyi nti ye nazaalibwa mu mwaka gwa 1979 mu mwezi gw'okusatu ng'ennaku z'omwezi 28 njagala kukola ekijjukizo eky'omwaka ogwo Amini yajja wano mundu eyamukuba baali bagiyita sabasaba maama wange ne bajjajjange babinyumiza nti wazaalibwa mu sabasaba nga zivuga ne mbagamba mumanyi nti ye ngenda kuregisteringa erinnya lye bayita sabasaba waraji tukole waraji olwo ffe tulowooza nti waraji tunamuteeka tunagenda eyo bundi bujoji bamufumba tukole ki tulete tupakinge akati we nali nkirowooza akati mukwano gwange oyo eyampa ekirowoozo ekyekola bino kyavanga olina okufuna abaana ba chemist abalungi abaasoma ebyo bakutabulire ekintu ekiki ekintu ekituufu naye nga Katonda ate yaleeta dda ba chemist nze bwe nali simanyi nga banninaanye omwana yajja kumuyigiriza kwogera ku mikolo yasoma ebyo nnyo kati mba mulaze ekirowoozo kyamanyize bwe nsooka okufuna ekirowoozo nsooka kissa ku lupapula nga bwe kinaafaanana kati mba nkubye akasitiika kano akasabasaba nkalaga ku bayimbi bakemisi bange baga nti kirungi tujja kikola omwana nga ngamba bino bye nasoma namugamba gwe gwenjigiriza okwogera eyampa ne sente zo nti ye bamuyita Kakooza namuga Kakooza okakasa onookola ekintu kino nti ye Kakooza nga afuna ne munne nga ngamba muzeeyi twetaaga tubeerewo bameka tukolere ekyomulembe kyetujja okukola nga kirungi konze kale mukole samples nga batandika samples zino zonna zoolaba zino samples za sabasaba ku zino kwe twalonda eyasinga muzinne wazere eyasinga wokakasiza nti ye yawangula yeeno empty ate kasigalamu tusimbya layini awo ne tugamba mu testing kano kayitirivu kakati akayitirivu bwe bawandiika wali nga tumanya nti ensika egenda okwagala era tukakasa nti ekyokunywa kya sabasaba waraji kigenda kubeera kirungi akati awo bwendowooleza ekirala nga abaagala naate bo tetubakolereyo nze ndi nnyo muntu wa mikolo abantu gye bamanyidde akati ate ab'emikolo nayogeranga sabasaba bw'anaaba tali muwalaji mu mikolo wali wakirika mbakolereyo n'akabaagalana kati tulina akalala ke tugenda sogola bakayita One Love Corporate Vodka kano kabaagalana era n'empuuma egenda kuba yanjawulo One Love abantu baagalane
okwagalana anti bagamba nti okwagala kushira byonna Yesu Kristo yanjagala kyamazima ayagala ffenna tumwagale ye yatwagala kanenga nti neraavu eno erina okulabisibwa abantu banywere mu kwagala kati kano ko kajja kuba kagonvugonvu ko tekajja kuba tekajja kuba nga sabasaba zivuge bane kyagenda njala maaso muzeyi wakidaawo tunyumyamu akunyumiriza embeera ye eya covid byali bizibu abantu bangi mwalwaza abantu bafiirwa abantu bafuna ebizibu ebyenjawulo abandi emirimu gyagenda nga n'essaawa ya leero emirimu abantu bakyaginoonya ki bunoonya so nga luli balinga bakola ki bakola so buli muntu covid yamaffectinga mu ngeri ki yatuaffectinga ffenna mu ngeri ez'enjawulo muntu alina obuvunanyizibwa bw'amaanyi ebyamutuukako bibaddewo era n'engeri ki gye yasobola obivuunukamu nayo nagitubuulira kakati agenda ku plan B plan B plan B eyiyo twogera ku plan B yabantu plan B nga wenjiyise yali yakulowooza nnyo ku kyakola kiki kyazaako yes okulaba nga ate addamu okukatinga up wetugende break nga tuli ku bintu obwongo bwagenda kunywa bino byolaba tulabye sabasaba waraj tulabye nti bagenda kutuleetera one love cooperative vodka kakati ne askari african kombucha tutandikirawo kano ke kasooseeyo katale oluvannyuma lw'essente bwe namala okusinga enju yange ntandikidde wamala okusinga enjuyo nogamba tiwayingira sikaali olwo oli bwe yampa amagezi nagenda okulaba nga yonna gye kiwunzikira mu ssente ninze ssente zange ezafiira mu music ne mu promoters ziri ze baali batugamba otuddiza tezijja mwoyo anyambala omulala aŋŋamba singa woosula n'enjuyo yonna ogisingiremu obiteekeyo otandika omulimu omulala nindako ebintu by'okusinga amayumba ebintu by'okusinga ekintu kyonna nga otute mu banka kitwalira abantu ba banka okulowoozaako kyakutwalira banka ki okwevaamu nogamba kakati nze seevaamu nzekka sikola kinu nga seebuuzizza gwensooka okwebuuzaako ye maama wange yanzaala kubanga amanyi lwaki najja mu nsi bwe mbuuza maama ngenda kukola kino na kino na kino kuba ye katonda wange gwe mmanyi aliwo kubanga taata wange ye yaŋŋendako maama bwe mmala omubuuza naŋŋamba si kibi kirungi kijja kukola naye kinaakola ssente ne kizizza nga tebannatwalawo ne mugamba maama ŋŋenda kuvuyimba za kikatuliki nga bwe ndi mukatuliki kuba omukatuliki yayimba nti fuba kati obeera mu kufuba buli kaseera kakati ne mugamba nti maama nze nkirabye kangwambale muli nzijayo oba muli nsonderako kati nga n'omutima nina emitima egyo neewola ziri bwe zijja ez'obwa promota nsasule bwe zinaba tezinnajja ntandise kino kyezaalire sente zaakyo kinsasulire nze nsigalewo omanye ekisinga okutiisa abantu mu nsi ye muntu okulaba nti okutandika kuzibu ekitutiisa oli ne bwewa omusobola nga osobola omukuba ekikonde kimu naafa osobola okutya okufunya ekikonde nti ebwanandaba nga nfunyiza ayinza kuleeta muggo bajjambiya kati nze sitya kufunya kubanga byonna byempiseemu mala kufungiza ekyo ngenda okulaba nga katonda nyambye nga mbomoddewo kwekusalawo neŋŋamba nti askaali sabasaba waragi ne wanlaavu birimu kapito mungi kati ate nze bwe neewola essente neewolera mu miliyoni zensobola kusasula miliyoni 253 kakati ate nenzigulako machines ezikola ebintu bino n'okuteekateeka ofiisi eno nga bwokola ki nga bwogiraba akati nalinawo awo ne brother wange nanga nti nkwongeddemu bweziti ng'amaze kutuuka ku kyenkoze nange olizimpa ndowooza awolaba nti atandise aba asimbudde kale bwe nasimbula kwe kutandika n'endowooza nti kansooke nkole kumbucha ono askari african kumbucha abantu mbakoledde obulango bungi ate
kombucha kiringa bonogamba bia nga bwoga ekigambo kya African beer. Kati ekyokunywa nakino kiina mwe kigwa ekya kombucha kyova olaba nga bamukoze baki bangi okikola n'okifulumya mu mutindo gwakyo gwe kifulumiramu nekisobola okubeera kino kati nga bwonogamba nti delta water ng'ate waliwo n'ekika ky'amazzi amalala kati kitegeeza kombucha kitegeeza kyakunywa ekiri awo nga bwonogamba nti Nairobiya kirabu bia linnya bunya ligwako buki bugwi kati erinnya lya kombucha wange ye askari. Lwaki askari mumanya gonna? Natuula n'endowooza nti omuntu yenna ekiteekesa askari ku geeti wali bukuumi. Kati abantu tulina ebirowoozo bingi mu bwongo. Oli asobola okunywa kano n'awummuza obwongo n'assaawo obukuumi mu bwongo bwe n'atereera mu layini. Omuntu n'anywa kano n'akawuliramu ekyenjawulo kikagenda omuteekebwamu kubanga tulina ebirungo ebikateekebwamu ebirungi eri omubiri gw'omuntu. So kyakunywanga mwenge naye ate nga kiina kyekiyinza okwongerako. Kati gw'omanyi omugaso gw'omulondo mu nsi? Mugaso ki? Abasajja bali omulondo bafuna amaanyi babeere n'abakazi baabwe bakazi baabwe babamatire. Kakati olyose n'okyogera kakati bakazi baabwe simanyi nze kyemanyi ate kati omukazi bw'akigamba kati omusajja oyinza okyongerako. abimbulira ayinza okweyambulira bifu kakati waliwo abantu abanywa ku mwenge guno nga ayina ensonga ezigumunywesezza niwalawo yakifuula buli lunaku n'obuwoomi bwaguwuliramu. Mulimu omwenge ogutawoomerera, mulimu omwenge ogukaawa bekkakka naye ng'era abanywi bawogwa ogukaawa bakola ki? Bagunywa kuba buli muntu aba alina kyeyaguzuulamu. Kati nze kyenjagala okusaba bannayuganda nti nnwanye nnyo nga nze bakkiddeawo okutandikayo ekirimu ekirala naye nga sikitandise ku lwa bakkiddeawo kyovudde osanga wano fresh jjajja ng'ali mu bucupa kubanga eri gye twali tufunira walala wakoze eki kati njagala ate kumuteeka wano ali ku peroolo asasulwa square mile muyimbi naye simujje mu kuyimba naye okuyimba abaffe bwe kutaddewo tugenda kusigala ku ki ye mu nsi omuntu bamutondera ekintu kimu nze njogera ku mikolo egy'okwanjula nonsanga nga ndi MC ku mbaga nonsanga ku graduation nga nze wuuyo mu kubatiza ne bampita mu kuyingira ennyumba ne bampita nonsanga nga ndi ku radio njogera nonsanga nga nkoze obulango ku TV nonsanga nga ne mu kuyimba mpandiika ennyimba kakati kitegeeza abantu tulwawo buli kwezuula mu bitone bingi naleese jjajja wano fresh jjajja mu kutabula ebirungo wano nga yatabula akwatagana ne bakemist n'ogaba bannanga ate jjajja bino wabisomerawa nakudeka akunyumizanga bwe yaliko mu poliisi kati ensi bwekyo bwetambula square mile omusajja muwandiisi wa nnyimba muyimbi nnyo namugambye okuyimba n'okuwandiika bibenga lwa budde bwo buno obudde bwa ate kakati eno kampani yaffe ekola bino nabadde sinagikubuulira bagiyita Kayiriba Distillers Limited. Kayiriba Distillers Limited. Why Kayiriba? Kayiriba tutandise okuyiriba tugala tugiwulirawo naye ng'ate Kayiriba nze gwe naleeta si gwe nakijje Kayiriba jjajjange wakutaana emabega kati kandeete jjajjange Kayiriba eyavaamu nze ne bajjajjange abalala awo naye awulikikeko mu myaka gino egy'enkumi 2 ne muleeta Kayiriba Distillers Limited kati ate nga ye ng'ombe eriwo mu Uganda tuli mu kuyiriba akati nako twatandise okuyiriba n'asukaali twatandise okuyiriba ne sabasaba ne one love tulabe ng'ate kakati abo olaba bano abayimbi be nataddewo Pretty Namutebi yakulira stowa zaffe Debula Kandi yakulira ebya affairs byonna wano kati nina ate abakozi abalala bye nawandiise bali 50 n'omusobyo abeegatta kwabo okulaba nga emirimu gikola ki kitegeeza nti we babadde tebalina mirimu mu biseera biri ate bo covid osanga yabajjidde buki
bulungi akati yensi eyo nze neeyongerayo bannanga abalala bwe tuli mu kiti kyekimu banagenda okutegeera nti ensi yakyuka tubalese tutambudde bajje batwebuuzeeko nga ffe tubali maaso kati nze abadde andowooleza mu bazeeyi b'ebbama tonzijaayo nkyaliyo abadde andowooleza mu mikolo egy'okwanjula n'embaga nkyagikola abadde andowooleza mu kupromotinga abayimbi nkyabapromotinga naye neyongeddeko n'ekirala kati kyembanjulira nti Kairiba Distillers Limited ereese Askari African Kombucha Sabasaba Waraji ne One Love Cooperative Vodka olwo ensi ekyusizza amaaso naffe tutandise okukola ki tukyagenda ddala mu maaso n'emboozi ya Muzeeyi Bakidaawo bagamba ya bizibu naye ateesesa ate eyigiriza ate erimu obugagga si ya bwavu obwavu nze mbuti abagamba omuganda fedda we twakulira batugamba nti obwavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya olaba akati nze kyova olaba buli kimu nga sigasseemu bya bukumpanya bya bubbi byaki nkola nnyo n'amaanyi nkozesa nnyo obwongo bwange amagezi gange gonna nengamalayo n'amaanyi gange agandimu nsobole okujjayo ekyo ensi kyenetaagamu kakati toga tukozese eddakiika ezisigaddeyo kubanga twagambye abantu wabagambye nti wano wetuli wetukolera ebintu bineeno omuntu yanetaazeewo okulaba ku kifo okulaba ku biki ebyo ebikoleddwako mu butuufu ategere nti byewasinga mu bbanka oba biwona sotagala kuddamu mpita wano ngambe nasala ekyo nkiganye kakati nga bwotulaba oba nkutandikizeebwa kubanga kakati bano balaba bali mu kusibaku bupapula ku bizinesi ffe tusoose na mukono machines ziri ennene zetusuubira okukozesa mu maaso awo ziri tusanga kubanga kati tiimu eno nga bwogiraba nina abasibako wano nina abooza obucupa nina abapaakinga nina abafiiringa mu bucupa obwo kati eno gye tugenda ewali factory akati wano woolaba era eno abadde luta olw'okubanga tukole kyekibanyingisisizaayo tukole ki tukole zino ze tanks zolaba ezitabula ebyokunywa byaffe omuli Askari omuli Sabasaba ne Kombucha waffe akati bano abakulu b'olengera eno bali mu kuteeka mu cupa zaffe mu nkola eya mukono kati muli mashini wemala otabula nga gukuze gutuuse ku chemist wagulagira nti awo gwegwo omutuufu nga tulyoka ate wano tufulumya nga tupaakinga kifondoozo kirabo netuteekamu tufiiringira awo enfiiringa ey'enjawulo kutulula kuba kutulula kakati awo tulina mills bwe tuzikomya nti mills west 3 zikomaawo ne mashini endala ate gye mujja okulaba naye ebyentandikwa tebiba byangu naye kasita otandise ndowooza fresh jajja mulaba gyasiŋŋaanye programu ebintu bizibu twamumanyira nnyo mu kona dance ku mikolo muyimbi mulungi nnyo fresh jajja Franji oli otya munnange gye ndi nkola wano okola kati okola oli kuttulula ndi mu kuttulula omulimu ogusanze otya guno guno mwangu nnyo covid yaleeta n'atubikkula obwongo nkugambye kye yakola kiyitirivu fresh jajja ekintu kino eno Muzeeyi Bakidaawo yakireese gwe nga jjajja kubanga waffe tubadde tukumanyidde mu byakuyimba ku mikolo kuzina mazina abantu bane bakwagadde nnyo era bakwagala soka kino bwe kyazze kiki ky'oyinza okugamba abantu ku sayidi ya bizinesi eno ate gye mulina isaawe munnange Muzeeyi Bakidaawo
yaleese ekintu kino kipya yayiiza zijjako ku kamasiki abantu bakulabe bulungi yayiiza bulungi kaakati n'agamba tinganze bwe mbadde ntudde eka ate nga nfumba omunaanansi naye kirabika kino kijja kusinga ku munaanansi kaakati nampita nzije wano tukwasaganye. Yes. That means okisubiramu ebirungi okukira omunaanansi. Omunaanansi gwo gubadde bwe gutyo nga n'abantu tebagunywa nnyo naye kaakati wano kumbucha bajja munywa askari kumbucha ne one love ne sabasaba byonna bijja genda bulungi. Wanaye katusubire nti bigenda kuba maridadi engeri gy'obiwoomesezaamu ng'oyogera kiri bulala obulungi sijja bisobola kakati babeera eno ate omulimu negusobola okukola ki okutambula. Tulina abakozi bangi nnyo n'ekifo n'obugazi bwakyo n'obufunda bwakyo nga bwe tusaana okikoleramu era bwe tusaana mulijja lwe nibalambuzaako eyo abakozi abasinga obungi gye bali. Kakati wano etuyingiridde wano olaba ate eno department ya mukono tukyakozesa mu nkola entono naye nga tukola omutindo. Kati bano be basiba okukafuula bwe bati kalabye nekanywerera ddala. Abaana balina okuyiga emirimu kubanga naffe gino emirimu tugiyize naye twagisoma nnyo naye obwongo bwe tutakula netujjayo ebyenjawulo ebinayamba ate abalala. Kati nga boolaba waliwo bano abakola omwezi ninawo ba freelancers bensasula essaawa obusaawa okujja okwoza amacupa okukola bikimu. Kati bwebityo bwe biri ezo gans ezisiba tulinawo 3 naye nga twandyegombye naffe okutuuka ku mutindo gw'abanene gwe baliko tusobola ate okuyamba abalala kuba kati wano kampani neyongera okugejjeyo akayiriba tusobola ate okukozesa abakozi abawera n'3 n'4 n'olwekyo bwetutyo bwe tutandise okulaba nga twejja mu nvuba y'obwavu. Mwebale nnyo aba Delta TV, mwebale nnyo okujja okutukyalirako wano mu ntandikwa yaffe eno ey'okwavula gye tukyaliko ne mu kwetengererawo tujja kubayita nga tutengereddemu ne bwe tunaatambula tujja kubayita tubeere wamu kubanga ensi kuyambagana. Omuzeeyi Bake, embeera gy'oyiseemu n'okutuuka wano eno gweokulowooza okuba nti okola ekintu ekifaanaganako bwe kiti gw'olowooza oba bubaka ki bwe wandiwaddemu ne Uganda ali eyo nga naye embeera gye walimu sinakindi nga wali abakusingako ate okuba obubi ennyo naye nga naye wali sitaaka ekiddako takimanyi. Nze nali mu nsi ndowooza mu ntandikwa yange natandika ensi mu buzibu bungi. Kati nze kimpaliriza nnyo obutaddayo mu mbeera gye nalimu emabega emyaka nga 2. Akati nze nkubiriza buli munnayuganda w'oli Katonda yakuwa omutwe n'emmese n'agiwa omutwe naye emmese nga nnyingi mu nnyumba oba nga ntono mu nnyumba esobola okujjayo akatw akatono n'erumagu w'ogutwa ogunene kitegeeza nti eba ekusinze ku bwongo. Akati obwongo bwaffe buleme bufuula ng'obwakamunyeera kosobola okulinnya mu kigere bwo kati nga nako tekategedde nti ekigere kijja ne kafa. Njagala okwate ku mutwe gwo gwe munnayuganda ali eyo atulaba weebuuze omutwe guno Katonda gwe yampa tamala emirundi mwagala nnyo era programu ze ezisinga nziwuliriza nnyo nziraba nnyo lwa nsonga buli lwagira n'akuba ku mutwe. Kati omutwe guno bw'ogukubamu n'obuuza ne bw'oba obadde ku mwenge ng'onywa guno gwe tukola ne bw'oba obadde otambula mu kkubo n'okuba ku mutwe oguvumbulamu ekirala ne gukugamba nti amayinja ago ogalaba nti wakasanga amayinja ameka mu kkubo nti neekoonye ku jjinja ly'egindi senga wali simuddewo n'ogenda nalyo lyeweekoonedde mu kkubo. Kitegeeza bw'oneekoona emirundi 10 ogenda kuba n'amayinja awaka 10 nga buli erikkoonye olijjawo olwo obwongo otandise obutawaanya. Akati ffe tuliwo okutawaanya bwongo ate nsaba gavumenti nga naffe bwe tutandika ebintu bino tetutandika nti tulina nnyo tutandikira mu bugubi. Kati nga nze bwowulira bwe nnina looni ze nnina okusasula n'ebiringa ebyo ate nzize enfiirwa mirimu emirala. Kati nsaba gavumenti nti oluusi batuwanika nnyo emisolo
tetugaana kuwa misolo naye nga bwe ntandise nga mpadde abaana 7 emirimu wano n'abalala nsuubira okubongera emirimu gavumenti ate naffe yandituyambyeko netukwatirako mu ngeri ey'enjawulo negaa nti gundi alimu obwongo obukola kino kubanga nze senga ntandika kino era gavumenti nze oluusi ngenda nenga nti oba tekyayina bayiiya bakuba ku mitwe gyabo katebereza ino factory njikoledde Lungujja nina abakozi 7 kati senga nvana wano nengenda ntandika kampani endala eya Cooka ekakiri ng'erimu abakozi 7 nenvaawo neŋŋenda ew'obulenzi nentandikayo factory y'okubamba amaliba okukolokota amaliba nenkozesa abakozi 7 ojja kwekanga nga buli wamu abaana b'ekitundu ekyo bagenze bafuna emirimu bwe batyo ffe gavumenti weetuli bweba esobola otweyambisa abayiiya abalina obwongo nze muyinza okuba mulaba bakiddaawo nzekka naye ninayo n'abalala abani mugongo babakiddaawo abalinga emitwalo senga gavumenti yeeyambisa ekyo kigenda giyambako n'abavubuka okufuna emirimu baleme kudaaganya gavumenti kati kubana abange boolaba ono ali bize ku buveera abusiba anaava ddi wano nga wali waliwo okwekalakasa akugendemu ono gwolaba nga asiba obucupa wali anaasanga ddi nti wali waliwo okuba omubbi n'amukuba kubanga kitegeeza nti obwongo bwe bwonna butaddewa wano buli mwezi musasula ekyemisana nkibawa baleme kukola nga bayala yenkola eyange y'emirimu okuva lwe watandika is there any nga challenges oba bintu bikyagenda maaso tewali buzibu olwokuba sinnagenda mu katale kusanga biri mu katale naye ng'ate nkakasa nti mukama kyakulembedde era kitambula sinnafuna nnyo buzibu bw'amaanyi kubanga tukyeteekateeka tufulumye ekintu ekiri ku mutindo ekinayagalwa abantu omuntu ayinza okuba kirabyeko essaawa eno ku TV bw'abanga kifulumye osuubira kukisokezaawa wonna mu matundiro gonna agatunda ebyokunywa mu ggwanga olwo abafulumya ebyokunywa ne babiteeka mu maduuka supermarkets abantu abagenda mu supermarkets nga tebabirabayo babisuubire wonna babisuubire wonna kubanga ffe bakayiriba tugenda kuyiriba mpaka letunakoma munsi ate kati delta bweba weeri tujja kuyiriba era akalanga akagenda okusooka okulanga asikaali delta nakagiwadde dda kati kitegeeza nti tulina okuyiribira wamu neyanze kale sebo yiriba ne Delta TV tukole tukubiriza kwongera okukola n'amaanyi muzeeyi bakiddeawo bwatyo nno yekintu bwakitaddeawo gwabadde nga oli mu industry gyalimu kiki kyolowoozezaako ekyenjawulo bw'oba nga tokina kyolowoozezaako nayogerako n'abantu abamu nga bwagambye nti naye ayinako abamuli emabega yogerako n'abantu abamu oba oliawo bayinza okuba nga te bakuyambako okay nga tumaliriza muzeeyi Baki nsaba owe abanayuganda oba omutyenna obubaka bwonna bwewandiagadde okubatuusako nze obubaka obwange tebugenda kugenda mu bannayuganda bonna kubanga bannayuganda bonna buli omu ayina eneetegeerera gye yeetegeereramu naye nze nsaba obubaka obwange kantunule bulungi ne mu kamera nsaba obubaka obwange bugende eri Geno Sale ne Geno Kayanja abatugamba nti bagenda tuddiza essente zaffe ez'abapromota batuyambe bazituddize ezatufaako singa nze banziriza essente zange gwolowooza nandibadde nina abakozi 7 bano bokka kitegeeza nandibadde nkola ekintu nga kinene kati nsaba bekikwatako bonna oba minisita ya genda gye batugamba nti gye biyise simanya gye bikereyedde banyambe kubanga nange ennyumba yange esobola okugenda nga ntandise guno omulimu mulungi nga nwana kubaako ensi kyeyeeyongerako naye ng'ate sente zange ze bansuubiza okumpa ziremeddeyo kati ekyo kyokka gwe mulanga gwe nkubira bekikwatako Geno Sale bw'oba ondaba oba Geno Kayanja nze bakiddaawo muzeeyi w'ebbama Sendagire Yosefu mbadde mwogezi wa ku mikolo mbadde comedian mbadde ani naye byonna mbikoze bitufiiriridde ffe tuli maziga abamu tukaaba tebayinza tulaba nga tukaaba wano naye gatukulukuta mu mitima batuyambe emboozi bwatyo bwetambudde okuva mu COVID-19 ebizibu ebyamutuukako nebiringa ebyo ebyapa biri mu banka kyensembyayo naye nga sente azitadde mu bintu byasuubira nti nno bijja komyawo sente kukola nasaliriddya ne Simon ku kamera takomena mpeera kome beera bulungi